kundeeta tuze kuteeka Kimuli Quality Search yali mukwano gwange nnyo we nali nga nkyali muto kyekisinza okundeetera ddala nteekako Kimuli. Ebiseera ebyo wali watandise okuyimba? Nali sinatandika kuyimba naye nali ku ssomero nga womanyi nti bwe mubeera ku ssomero abayimbi bajja ne babakyalira ne babayimbiramu awo Harriet Search yandabira cause twali mu kuyimba nandaba kati weyandaba nali omu ku baali basukkulumye ku bannange then nansuubiza okukola naye kolabo kakati kyampisa bubi nnyo yafa mu 2014 nali nkyali ku ssomero nali mu senior 3 saasobola okukola naye kolabo kubanga yali ansuubiza nti nno wemaliza senior 6 bwenti ndikola naye ekyomukisa obubi kyankola bubi. Kati emyaka emeka gyomaze mu industry? Mu industry eno nakamala omwaka tegunnawera kuba namala senior 6 nentandikawo okuyimba. Luyimba ki olupya lw'olina? Oluyimba lwenina baluyita Ddagala. Nawulira ng'oyagala nnyo Spice ng'oyimba nga Spice kiki ekiriwo? Spice Diana mwagala nnyo mukwano gwange era ye muyimbi gwe njagala okukola naye kolabo. Yes, era buli anyambako n'alaba ku manager Roger amugambe nti neetaga nnyo Spice tukole wakirika kolabo kubanga ye muyimbi gwe mpulira gwe neegomba era gwe neetaaga. Ki ekyakuleetera okutandika okuyimba ng'olumba abayimba abanene? Nedda eri copycat rhythm gireke yaggwako. Yes, yaggwako era byagwa ebyayo. Naye tewali kati ky'osuubiza abantu bo engeri gye wakatandika industry eno lwakuba si nnyangu. Industry yo si nnyangu naye kyembasuubiza nti ngenda bawa good work gumwetaaga muwagire nnyo Niza M ngenda bawa good work.